tosobola kubeera abantu basatu mulundi gumu oli mu kwessaako pressure gy'otasobola kumalako nayo kati jjukira balina pressure ey'owaka ey'okunoonya ssente ssente ezo tezifunika za muzira ziriko okucunga ziriko okuboolebwa bakulabanga bwe bakulabye okusosolwa n'ebintu ebirala kakati oyina ogwo omugugu kati ate kudidde n'oteeka omugugu bagambe mbwe eddagala erifuuyira bbumba yayabise yagudde wali etiriika ndowooza tutera okutambula ffenna otera obbiraba n'osanga faamu omugagga alina faamu kuliko abakozi 10 naye nga buli muntu alina essimu ye n'obuuza bamukubira bamugamba bwe tekikwewuunyisa nze mbiraba mulina omugagga wange ali eyo gindi eyo oli olukkirira bw'ati eringa enembuzi eringa erinamuuko gundi enjoka mu lubuto ebyomugagga kati nze nkola ssente nnoonya bukadde oli mu kunyumiza mbuzi emitwalo 10 anyumya enjoka gy'obeera enjoka bazikaza ne bazirya omuntu ajja kukugamba mbu bw'otafa kwemu ekisibo kiggwawo nedda wateeka okubeerawo systems in place nga nyina shokaabuzoobazi zange ezinnyambako okumanejinga ebizibu ebitonotono nze nnyingirewo mu bikoze eki mu binene kuba obuvunaanyizibwa bw'enterpreneur kwe kubanga ye vision bearer nannyini kirooto akinterpretingira manager n'akitemaatema n'akiguza abaana bano abali technical operators ne bakissa muki mu nkola bwe bamala okussa mu nkola ebintu ebyo bareportinga back to manager ebisaanye okuŋŋamba abisengejja naga kakati omugagga leero mugambe kyanti bwe babayita omugagga leero mugambe ki mugambe gundi tezina kino n'obimbuulira so si kukubira obwesigwa bwababula akubira manager n'amala nadda ku technical person ne gwe yasindisa okusima kyatu naye n'abaakogwa namuga mugendereko genda ng'omulinnya akagere bw'aba tamuguze mbuulira kakati bambi oli ne bw'aba amuguze era ddala kituufu ng'amuleese olw'okubona anoonya buganzi ayagala ayonoonoona aveewo yaddewo agenda kugamba kiro nzeetegereza eddagala lyaleese ekidomola nabye tekijjudde ng'omugakuba ekifaananyi ng'akikuba oba bonna bunkenka omugagga bwe weeteekako omutima nga gukuzannya muli bwe guti nga minzaani zino ez'edda bwe guti omanyi ekibaawo babeera bali mu kukosa mitima naye baba tebakimanyi buli lw'oba nga toyize mu bulamu kusobola kwetoola mu bizinensi nodda ebbali bizinensi n'ebeerawo obeera oli mu kutunda face value era ffe bw'otabaawo ate ffe abagula tetusonyiwa bwe nzija ne nkubuuza nga toliwo ennaku ezi nga ngula ku neighbor ate binkwatako mu Africa ne mu Uganda bannaffe bano kankibagambe ffe wano tetusonyiwa nga tugula ne bw'oba mukwano gwange ng'olina t-shirt ezizo ozitunda emitwalo 6 bwe naafunayo oweetaano akanaana ebitaano ng'ono omusiibula nga nkufisaako ekyo 1500 ng'ono omusiibula sikubuulira naye nkugamba waliwo omukwano gwange awe yazze nandeetera yawe ebiti-shirt nafunye yawe ebiti sisobola kugana naguze wa neighbor ayinza nozindeetera ewange ne sigamba just 1000 500 kaakati nno beera mugezigezi weetoole mu bizinensi odde ebbali bannange tulina ekiruubirirwa ky'omutonzi eri obulamu bwaffe kwe kubeera mu bulamu nga tuli basanyufu era tubuyitemu nga tweyagala kakati nze sina bwe neesibako migugu 6 ntambule n'omugugu ogw'ebulaaya bandi bubi ba boosi bansosola omuzira n'ebirala ndi mbunyogovu kakati onteekeko enkumbi emisumeeni najjolo embuzi sululu mbomombo anti sululu yatalaze nekutukako ennyindo nogale kati banetubere bamazi ono ebiwata byaleese mubadde mwakaveera embuzi ekalidde kakati nze nsule nga ndaba anage nze nsule nga ndaba olwakaveera so